Kakati nno nkwegayiridde nkusaba otulokakkane owulirize olabe ebigambo bino Ssaabasajja Kabaka ayogedde. Ampuliriza ayogedde ebigambo okuviira ddala 1993. Kaakati nno ebigambo byava dda. Njagala owulira abasajja bano akatengo. Kaakati nno nakunyumiza akabano kye kiki ogenda kukategeera ebya ddala ddala mukwano gwange ampuliriza. Omusajja ono eyavumye Ssaabasajja Kabaka minisita wa mwami Museveni kaakati ate ebikusike nabyo bivuddeyo lwaki yamuvumye era omusajja ono lwaki ajja okuvuma Kabaka nga tamulumbangako ate nga omusajja ono abadde yeeyita muganda. Kati byonna ogenda bifuna ku AKTV Media Uganda kubanga ampuliriza olunaku lwaleero ebigambo bizitowa. Kansooke nkuwe Ssaabasajja Kabaka nkugambe nti ayogedde tusimbule owulire mwami Museveni ebigambo yayogera ogenda kutya ensi eno. Owulirize. 1993 twayita mu mitendera egiwerako omwali okwenyigira obutereevu mu kuggyawo obwannakyemalira n'okukkaanya ku bukulu bw'obukulembeze obw'ennono mu nkulaakulana ebintu Buganda ebyagigibwako omuli enfuga eya federo, ettaka, ebizimbe omuli Bulange n'embiri z'Abassekabaka baffe abaagenda. Bino n'ebirala bye tuyita ebyaffe ate nga kituufu ddala bye byaffe. Kabaka alajanira ebyaki ebyaffe agamba ebyaki kankabaddiseyo katono ndyoke mbaleetere mayiga ate nga kituufu ddala bye byaffe. Ndowooza Kabaka mumuwulidde bulungi. Kati njagala muwulire omwana amuyitaani Kalooli Wasaanya musooke mumuwulire. Kemba mulaba sayagala bantu bakaaba batumye federo ekatukole ki bakugambye amaziga amangi gazuukusa omufu yasese omumbejjaali etinamukasa amaziga amangi tegazuukusa mufu. Ssaabasajja Kabaka yatuula n'ateesa n'omusajja ono mu 1993 ng'enfuga eya federo erina okukomawo ng'ettaka lya Buganda lirina okudda ebizimbe n'omuli Bulange nga birina okukomawo kaakati n'ebintu ebirala byonna byonna ng'obutale n'ebifo ebirala byonna nga birina okuddizibwa Buganda. Kaakati essaawa zino okumanya omusajja ono munnanfuusi omusajja wankwe yagaana okuzza ekintu n'ekimu. Kaakati Ssaabasajja Kabaka essaawa zino apookya na Bulumi apookya na Biwundu era nga n'Abaganda bangi abalusuddemu akaba olw'embeera egenda maaso mu nsi Uganda. Kaakati video soko ojimpeera ekigalo kubanga nkugambye ebigambo by'ogenda okulinaku olwaliro bizito ddala. Njagala nsooke nkuzeeyo katono nnyo ku bigambo bya mwami Museveni byazze ng'ayogera nga bimubuuzibwa abantu ab'enjawulo emikutu egy'enjawulo ku nsonga ez'enjawulo okakase nti omusajja ono tayagalangako Uganda, omusajja ono tayagalangako Buganda. Tusimbudde botti ate tukomewo. I'm working for myself. I'm not working for other people. I'm working for my grandchildren, for my children. Once Museveni said, I hear some people saying that I am their servant. I'm not a servant of anybody. Once Museveni said, once Museveni said, group ya Kyagulanyi ntero ninja kujimaraho. You just wait. Once Museveni said, when you hear my son's name, Muhozi, when he was born, I said, now I have got somebody to avenge me. That's what his name means. Now that I have got a boy, this is the one who will avenge me in case I am something wrong is done to me. Muhozi. Kakati nno tumaze okubeera nga tuteerera bobya ampuliriza twolekere mu wakaffe olunaku olwaliro
gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalawo. Gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalawo. Just wait. Fenga baganda. I'm not a servant for anybody. I'm not a servant for anybody. I am working for myself and my grandchildren. Children for my children. Kakati bino ebigambo byayogera Mwami Museveni. Kyokka ate bwe bitadde ku mabbali. Njagala ojjukire ebigambo Ssaabasajja Kabaka byakugambye mu 1993 bano baatuula ne bateesa kukuzza ettaka erya Buganda lyonna ampuliriza eryali litwaliddwa. Kaakali essaawa zino bwe libanga ettaka liganye okuddizibwa naye ng'ate waliwo omuntu avuddeyo eyeeyita minisita oba minisita owa Mwami Museveni amanyiddwa nga Sam Mayanja n'agamba nti Kabaka talina ttaka era ono n'alumiriza nti ne kitaawe teyalina ttaka. Kakati ng'onalumiza nti ettaka ate lya gavumenti wabula nga mu 93 waliwo okuteesa Sinziggo, waliwo meeting enkambwe, waliwo ebyakkanyizibwako byonna ng'ebyakkanyizibwako byali byetoololera ku ttaka. Kakati nno ampuliriza nzize nkukolera ebutambi wano obw'enjawulo nenzija nga nkunyumiza era nga nkubuulira akabano gurupu kyekiki. Akabano gurupu kano ogenda kategera olunaku olwaleero lwaki ettaka lya Buganda abasajja baagaana okulidiza Buganda lyonna. Lwaki be tuyita ebyaffe omuli ettaka omuli ebizimbe omuli federo omuli enfuga ya demokrasi byonna biganye okukomawo mu Buganda. Lwaki biganye? Kakati nno ngenda kutwala otegera abasajja bano gurupu n'ennamba ze balina lwaki bewa ennamba era lwaki gurupu eno egenda ekula buli lunaku olukya eyakabano. Kakati video soko ogimpera ekigalo omanyi tambula n'omulongo waso mu Lutansozi kafulu mu mbeera ekalubye era ng'olina ebizibu kuba ku nnamba gy'olaba ku screen. Kansooke nkutwale w'omusajja ono eyalumbye Ssaabasajja Kabaka n'amulangira nga bw'atalina ttaka kyokka ng'ono Ssaabataka omanye obuvoobwe n'obuddo bw'omusajja ono wadde ng'omusajja ono munyalwanda awedde emirimu era kigamba nti ye 911 ye nnamba ye ey'omu kabano gurupu. Wabula nga wano waliwo ensobi eyakoleddwa omusajja ono ne bamuyita omulundi naye nga kyolina okumanya omusajja ono munyalwanda kaswa. Naali bakunze kumukuba bwe baaliganye okunnyambako okumukuba naali kutte ejjinja wadde mmanyi alina ba sharp shooter simanyi sharp shooters be naali kutte ejjinja ne ndikuba Sam Mayanja ne bankuba essasi. Mutabani wa Birebwe kitaawe ye Birebwe musajja mulundi naye kisinga okutuluma nti Birebwe kitaawe wa Sam Mayanja bwe yajja kuno obwakabaka bwa Buganda bwamusembeza ne bumuwa n'omulimu n'akola mwe yajja ssente zaawerera abaana be abo basomesa ne bagenda ne mu Amerika. Birebwe gw'olaba oyo yakoleranga bwakabaka bwa Buganda nga mwami kitaawe wa Sam Mayanja. Birebwe gw'olaba oyo kitaawe wa Sam Mayanja n'akolera obwakabaka bwa Buganda ng'era abagala ne bumuwa n'ettaka aweewa Bigalo. Aweewa Bigalo wali kiwooteri kya Sam Mayanja ku mukono guli. Ate yazizaayo wa awo wennyini ne Bukumula yamuwayo eka 2.5 ebukumula Sam Mayanja alina eka 4 endala yagula ngule 2.5 byali bya Sam byali bya Birebwe kitaawe bwafa Sam Mayanja ali mu Amerika gye yali omusajja omupakasi yasigala awaka awo ku Bukumula ettaka n'aligabira abantu yanywanga mwenge n'agabira abantu n'asala era Sam Mayanja agenda okudda nga kujjudde abantu. Ye teyagamba bino byagamba abantu nti mugende mukole ki ettaka mulino security of occupancy mulina ki ebyo teyabibagamba. Wabula ye yakwata ssente kuba yali akolera gavumenti nga looya wa gavumenti ng'era ssente alina empya n'enki enkadde yajjanga buzzi ku kyalo mu Kiibi olina ekibanja wano mbadde nkigula ssente mmeka nti miliyoni 6 n'awa mu Kiibi ku ttaka linaakola ki eka 2.5 naye ye abantu betugamba abali ku ttaka lyaffe tayagala ffe tegeragane nabo tubasasule bakole ki abawaganyaza bakole ekyo okitegedde. Wano waali ne kitaawe baamuziika kitaawe baamutaddi musajja watu batamutta omuzeeyi abasajja b'obote mu lutalo Birebwe tata Sam Mayanja yes tata wa Sam Mayanja bwe bamala okumutta musajja watu yali abasirikale bajja ku kyalo abakyoli balumbanga ekyalo ne bakizinda. Kati balumba ekyalo musajja ato muzeeyi n'adduka n'ayingira mu nnyumba ne yeggaliramu n'agikola ki n'agisiba.
bwagisiba abasirikale bo bajja batulula wakane ne wano wabeerawo abantu wano ne bakwata emmundu zaabwe ne bakuba amasasi mu nnyumba musajja watubire bwe yali yeebase ku buliri essasi ne limukwatira ku buliri era ne limutta omupakasi n'asanga omukadde nga yafudde era yaziika omukadde n'amukweka we baamuziika Sam Mayanja bw'akomawo ng'avudde mu Amerika ne bamulaga kitaawe we yakola ki n'omu ku abo bwe bamuziikula eyali yaziikula ate nga baakugamba nti oba wetaba mu kuziika obwongo ne bugenda bino byonna nabikolako okunoonyereza n'ebifaananyi nabikuba na buli wamu natuukawo ku Sam Mayanja nga munoonyaako nzuula embiibi Sam Mayanja gy'alina ku Bwakabaka. Kaakati ebiseera ebisinga abantu bangi babeera mu buyinza naye nga beerabidde nti obuyinza buba bwakiyita mu lujja nga bw'olaba nti obudde bukya ne buddamu ne buziba. Bangi abaaliwo abaakulembera ku ggwanga Uganda abaakola ebirungi n'ebisinga byammwe Museveni naye nga baamala ne bavaawo. Kakati essaawa zino abaliwo okutulugunya okukaabya akayirigombe okugobaganya bannayuganda okubafuula emmomboze okubaavuwaza be baana baliwo essaawa zino naye nga beerabidde nti nabo baali banaku era nabo essaawa yonna bajja kugenda kagwake keetonye kabuzibe nga bukya nabo olunaku olwabwe lujja kutuuka wabula bwe lunaatuuka bano banaagenda batya kyekibuuzo wabula bangi ababalya mu ngalo era nga bano ababalya mu ngalo batuuse n'okubeera nga beeyambula ne booleka obuzwina baabwe ne baleka n'okubeera nga batya okuswala ne bateeka ensonyi ku miguwa kaakati bano nga beerabidde nti ensi Uganda yeeyaabwe ettaka Buganda kwe batudde abasinga lyeryabwe era lyeryabaana baabwe n'abazzukulu baabwe. Kaakati bano bangi bawemuse tubalabye abali mu gavumenti n'abatali mu gavumenti nga bavaayo ne boogera ebigambo ebitajja mu kitiibwa kyabwe ne boogera ebigambo ebitajja mu myaka gyabwe. Kati mukwano gwange ampuliza nkugambye nti omusajja ono minisita Sam Mayanja ono abantu nga bw'alaba nakolera akatambi era ne yali ku mukolo ogumu nayogera ebigambo ebya nonsense bangi baatambula ne bamulekawo n'asigala ng'ayogera yekka. Omusajja n'aswaluka wabula omusajja agambye nti kyannaku nnyo nti omusajja ono wabulawo n'omuntu omu amwerekereza wadde ekigambo yadde ejjinja kya buswavu nnyo nti omuntu ng'ono okwogera ku Buganda nayogera ku Ssaabasajja Omuteregga Cuucu Magulu Nnyondo ebigambo ebya Swakabanga bino eby'okumuweebuula n'okumuyisaamu amaaso okumulengeza baamuleka n'akunnumba bute oba n'atambula ng'embuzi eyasiza ekibya. Kakati nno nakugambye ngenda kutwala ali direct butereevu nkulage nkubuulire akabano k'abasajja bano engeri gye kaatandikamu akabano k'abasajja bano ebigendererwa byako akabano k'abasajja kano kayimiridde katya era lwaki akabano buli lunaku olukya ku nsi kuno akabano keeyongera okugaziwa wabula nga sinatuuka mu kabano nga bwe nakunnyonnyodde njagala nnyo nkwongera omusajja ono omutegeere bulungi nnyo n'ensonga lwaki yalumbye Ssaabasajja Kabaka mu mbeera gye yamulumbiddemu nga kino kiraga nti omusajja ono mutume awedde emirimu okusinziira ku byaliwo ebyateesebwako ebyayogerwako mu 1993 wakati wa mwami Museveni n'abakulembeze bano ab'obufuzi obw'ennoni oba obw'obukulembeze obw'ennono. Kaakati nga muno mwali Ssaabasajja Kabaka ne bakabaka abalala oba oliawo ab'ebitundu ebirala ng'obwakabaka bukomezebwawo mu ggwanga Uganda. Kati njagala osooka oli omusajja ono Sam Mayanja ebituufu ebyaddala ebirala ku nsonga eno lwaki yavuddeyo nayogera ebigambo bino ate nga tatandise kati omusajja ono yava dda ng'ajja alumba Obuganda ng'ajja alumba Abaganda ng'ajja alumba Ssaabasajja ku bikwatagana ku ttaka nga kino kiraga nti ono gwamuweebwanga mulimo abeere nga ye buli waafuna omuzindaalo aliira ku Ssaabasajja ekyenkya ekyemisana n'ekyeggulu. Bigambo bibino omusajja ono awedde emirimu Omunyarwanda Kaswa. Okusingira ddala Mayanja mu bugwegwenyufu bwe n'obusirusiru n'obujagalavu jjo lyabalamu lwenzi gy'okumukolako gundi search ne muzuula nga nsinzidde wano Mityana waava nga Munnalwanda 911 kubanga luli nasooka tutwala nti mu Baganda tulinayo abagwegwenyufu era ababi abazze bakola ebikolobero Obwakabaka buno n'eggwanga Uganda okutwalira awamu naye ate ne nga nti Mayanja Sam mu bwamayanja bw'ekyentonokeza ekyeyamuleetera ekyo ngenda okugenda Emityana n'okutunula bwa gyasibuka n'abo bamukwatako ebyafaayo nga bindaga nti Munnalwanda nga bw'olaba bassempijja bwe bali oyo minisita abadde mu byagulikalikya oyo bonna Bannalwanda kiriiki
abajja ne missions zaabwe zitategeerekeka naye nga mu bo beekwese mu ffe ddiba lyante lyaki lyandiga naye ng'ate munda misege beebo bagundi abo bakiwanda bamayanja kaakati Kiwanda okumuddako n'afulumya settlement erabula mayanja mu bunalwanda bwe kubanga nasooka kumanya nti Muganda bwe nfuula n'engenda munoonyerezaako kuba kyansukkako bwe yayogera ku mayiro ettaka nti eddire gavumenti nenga nti Muganda kikaaki empisi yiiso buyisiisi tugenda okkizuula nga Munnalwanda 911 kale ekyo sijja kimunenyeza naye yali akyekwese mbu yateekayo naganda nti buli omu ayogerako bajja mujjako bamufuula Omunnalwanda kuno olwaleero twakakasizza nze nga nze si kwogera bwogezi nti ofuuka Omunnalwanda naye resources ze nnafunye okuva ewammwe gy'ova emitiyana ate abakutegeera bayitivu nejjajjaawo bwe yajja ne bw'abadde atudde mu kitu ekyo nga muli Bannalwanda pure 911 kale otajja tweraliikiza bonna eddiba tujja bazingira mulimu kaakati Kiwanda bwe yabadde asindika okulabula kwe kwabaddemu amakulu era nga kwa muzinzi nga kwa magezi kubanga kitunulidde nti ali mu office indirect Munnalwanda munne namutegeeza nti mwegendereze nnyo obutaba mukama waffe magezi gayinza kuleeta ate ye kuyibwayo na kusuulibwa ku nsonga z'ettaka n'ennongooseza z'ettaka zaatuleetera akabasa ebiseera ebisinga bwe tubeera wano nga tukola wakaffe mukwano gwange ampuliriza tugamba Mukama Katonda emyoyo gy'abantu baabawummuza emirembe omusajja ono Sulaiman Jakana Nadduli y'omu ku abo gwe tusabira Katonda essaala omwoyo gwe aguwummuza emirembe era amulage ekitangaala ng'abo abaasooka abaakola ebirungi oba ebyo ebyayamba bannansi kubanga omusajja ono wadde yatuva ku maaso yatulekera ebigambo bye tutaligenda kwerabira era ng'ebigambo bino bikulu nnyo tulibeera tubijjukira mpaka naffe tulizaawa ne tubirekera abaana n'abaana balibirekera abazzukulu kaakati nno ng'omaze okubeera ng'otegeera omusajja ono nti omusajja ekimu ku bimuleetera obuzibu omusajja si wa wano omusajja bajja buzzi naye ng'omusajja baava eyo Luwanda kaakati bano bajjira kuluma oba oli awo ayinza okuba akolera mwami Museveni indirectly n'okubeera nga yeefudde mayanja tabangako mayanja kaakati mutegedde erinnya lya taatawe ettuufu ampuliriza lyesigenda kubeera nga nkuddiramu kaakati abasajja bano baatuula n'okutuula ne bafoomingawo gurupu yaabwe ey'okubeera nga ebanyweza mu buyinza ey'okubeera nga ebagaziya mu Uganda n'okubeera nga beenywereza mu bukulembeze obw'Abannayuganda kaakati bano ne bafoomingawo gurupu gye baatuma akabano kaakati akabano gurupu kalimu amayumba ag'abantu ab'enjawulo era ng'abantu bano baweebwa ennamba ez'enjawulo nga bw'olidde nti omusajja ono ye 911 oba muyite 911 mu kabano gurupu kaakati akabano gurupu kano ke kagurupu akali mu Uganda akeevuze oba akeesomye akasinzidde okutwala ettaka lya Buganda lyonna okulimalawo ne Uganda yonna okutwalira wamu okweddiza ebyobugagga bya Uganda byonna okubeera nga be bali mu buyinza buli ssaawa n'okubeera nga be beetwala nga abalangira mu nsi Uganda kati njagala okimanye nti akabano gurupu tekigwa bugwira si kigambo kino kipange bupanzi era kyava mu pulaani ng'abasajja bano baagala okwenyweza okusensera n'okubona eggwanga lyonna erya Uganda kakati nno nkusaba onneegatteko n'obuwombeefu tukkirye obutereevu nga bwe nakusuubiza nti akabano gurupu njagala okategeere tukaggyeko engalo olunaku olwaleero gw'abadde akabuuza atakamanyi era kategeeza ki kati no bye bigambo ebituufu ku kabano gurupu nzize nga kunnyonnyola nze kennyini nnyini kaakati nno kansobola okuteerayo akatambi kano owulire akabano mukwano gwange ampuliriza bw'obanga oli munnayuganda mutuufu era ng'ensi yo ogyagala era nga bigenda mu maaso bikunyiiza ng'olaba ebikolwa ebibi wuliza akabano gurupu era gw'olowooze ki kye tunaakola okwetaasa ku kabano gurupu mikwano gyaffe mwenna abatugobere okuli director wali Ennateete mbatumiddeko nnyo kussa abantu abalala mwenna abali e Bulaaya mwebale nnyo mwebale ddala Sister Mary wali mu ggwanga erya Switzerland congratulations oba konguzi ku buwanguzi bwatuuseeko kussa mikwano gyaffe mwenna abali mu kyondo kya Buwarabu amawanga nga America Bungereza Sweden n'amawanga amalala mbatumiddeko nnyo akabano wuliriza bulungi akabano ye gurupu y'Abanyarwanda abawangalira mu Uganda era bano ng'ekigendererwa kyabwe kwe kuwamba n'okwediza ensi yaffe Uganda n'ebigirimu byonna
bana bali mu group ya kabano bali bwe bati bali mu zi families zaabwe katugambe buli family bemanyi bewandisa family ya gundi eri namba bweti family ya gundi eri namba bweti naye nga family z'abanyarwanda bokka bano beshoma era bagamba bamalirivu bwe kubaako kye beetaaga toyinza balemesa toyinza bayimiriza balina ssente balina amaanyi balina obuyinza kubanga Museveni yabakulira oyo alemedde mu ntebe y'eggwanga yakulira bana bali mu gurupu ya kabano bakikola batya era ebigendererwa byabwe biriwa okwediza ensi yaffe Uganda bakikola bwe bati kye basinga okwagala ly'ettaka kyova olaba ekiwamba bantu ekiwamba ttaka kyeyongedde mu Uganda kubanga balowooza bwe bafuna ettaka awo kwe basinziira ne batandika kukola effujo erya buli kika ku Munnayuganda. Kati bana bali mu gurupu ya kabano abanyarwanda abali mu gurupu ya kabano batemu baweereza bantu butwa bagaba butwa era bwe babanga beetaaga ettaka lyo bakutuukirira ne bagamba gundi ng'oli Munnayuganda bakutuukirira ne bagamba tuguze ettaka bw'ogaana ekiba kiddako kukutta beba bali mu gurupu ya kabano bagamba ffe toyinza tulemesa bwe kiba kyetaagisa okufa ofa kati bwe bagezaako kukuwa ssente mu ttaka lyo n'ogaana ekiba kiddako kuba kufa. Eyo point ndowooza mugitegedde bulungi. N'ekirala bagenda nnyo ku nnyimbe omuntu katugambe Omunnayuganda ofiiriddwa bagenda eyo mulumbe ne balaba ani omusika ne bamukuba ebifaananyi kati ne bagamba kale oyo yasigaddewo kati ne batuukirira omusika ne bagamba gundi ettaka eryo tulyetaaga kati omusika olw'okuba yali in control bw'agamba ettaka bw'aliguza bamuwa ssente kati mu kumuwa ssente basala amagezi bamuwa ssente ne bamugulako ettaka naye ettaka ne baagala bakole ki kati ne baddamu ne bamuyita emabega ssente ne baagala bazimubbeko oba obulamu ne buvaawo okiraba kati gwe omaze kutunda ettaka ne bakomawo ne ssente ne bazikuggyako okiraba beba bali mu gurupu ya kabano kati bw'ogaana kutunda ettaka ekiba kitegeeza ogenda kufa. So ekiwamba ttaka mulaba kyeyongedde mu Uganda naye nga bakikola baani balina akakwate ku gavumenti terina kyeyinza bakola okiraba gavumenti bagendawo ne babalimbalimba naye gavumenti ya Museveni teyinza kukola kintu kyonna bana bali mu gurupu ya kabano mukiraba. Strategy endala bakozesa eriwa bwe baba nga beetaaga ebintu byo katugambe oli musajja bakutega abakazi bakutega omukazi bakutega ekiwoojolo kati bwe bakutega omukazi bayinza okuba omukazi ow'olunaku lumu katugambe abasajja abendaguza mwe abasajja abatagwayo abaagala kulya wano kati bwe bamanya nti oli bwotyo bakutega omukazi gwe n'ogenda mulooje n'omukazi eyo omukazi gyagenda okukuweera obutwa eitha nga mugenze outing omukazi n'akuwa obutwa mu kyokunywa oba mu kyokulya ne mugenda mulooji kwebaka gwe n'osigala mulooji ng'ofiiridde eyo maraya y'omunyarwanda yo neekola ki neebulako neegenda kitegeera maraya ng'emaze okukuwa obutwa neekuleka mulooji ng'ofiiridde eyo yo neetambulamu neegenda. Kakati nno ke kabano gurupu kozze ng'owulira ng'abantu bakwogerako era
naawe njagadde okategeere era ebigambo bingi nnyo ebizze nga biyitingana ku Kabano Group. Mukwano gwange gwe ampuliriza era atambula n'omukutu gwaffe ogwa EKTV, omukutu gw'omuntu wa wansi, omukutu ogw'enkyukakyuka, omukutu ogw'omuntu oyo anyigirizibwa. Kakati nno mu mbeera eno nga bwe nkunnyonnyodde nti abasajja beesomye era nga bwe mwalabye mu ntandikwa y'akatambi kano nti mwami Museveni yavayo n'akakasa ensi naga nti gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalawo oba mwagala oba temwagala. Kakati byagenze maaso mwabirabye nti abaana abaali baasibwa okuva 2021 mpaka na guno gwaka bammibwa beyiro. Kakati bano okusinziira ku maloboozi akagenda maaso galaga nti Balamu bwe yajja natandika okubeera ng'agenda mu makomera naddala ku nnaku ezo ezitali za kulambula basibe olunaku ng'olw'omukaaga nga ku Sande ono n'agenda ng'akoze ekiwoofiisi ye ey'obwaminisita yamuweebwa ng'asisinkana abaana bano omu ku omu era ng'ono mbw'abatiisatiisa kw'ossa okubasuubiza okubawa ebyobugagga n'okubagamba nti bagambe nti mwami Kyagulanyi yali abatumye okukola oba oliawo ebikolobero eby'enjawulo era nga mu bikolobero bino mwalimu n'okulya mu nsi olukwe okwokya zi petrol station n'okugezaako munange okutabangula emirembe mu ggwanga Uganda. Kaakati nno bangi basooka ne bagaana n'abakakasa ono n'abaga nti bwe munaagaana okukiza emisango gino mugenda kuvundira mu kkomera tewali agenda kubayimbula wabula mbawagaabuwa muveeyo mwegaane Kyagulanyi era mugambe nti yali atumye okukola ebintu bino tusobole okubeera nga mukwano gwange ye tumuweesa munnange eri amayinja. Kakati abantu bano ebigambo bino batandise dde okubeera nga babyogera era ne bava ne banalika nga bagamba nti mwami Kyagulanyi yali abakyamizza era nga bano batandise n'okwambala emijoozi egya NRM abayambalanga emijoozi egya National Platform. Kyewuunyisa kya nnaku nnyo omuntu gwe bakwata ne batwala mu kkomera ng'ayambadde NUP. Kakati ate okumukomyawo mu kkooti ng'ayambadde NRM ne bwaba mwana muto ategeera butegeeze nti wano waliwo ekigenda mu maaso. Kya nnaku nnyo nti ne balooyazi bennyini aba NUP abaali bawolereza abantu bano baabasuula. Kakati ne bafuna balooyazi ate abawolereza UPDF be bawolereza abasibe bano. Kyokka nga ekyewuunyisa abasibe bano kigambibwa nti bavunaana emisango egy'enjawulo egyekuusiba mu kusangibwa n'ebyambalo eby'amagye n'ebintu ebikozesebwa okukola bbomu. Kyokka ate abantu ababawolereza be balooyazi aba UPDF. Kakati nno ebigambo bino bya nnaku nnyo era kyewuunyisa kikkaatiriza ebigambo biri mwami Museveni yakakasa naga nti gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalawo. Ababaka bangi mbalaba abali mu paliamenti abayikudde oluvuganya gavumenti aba NUP n'ebibiina ebirala bangi bagenze babagulirira era nga bano babawadde ensimbi bakyuke bave ku bantu ba bulijjo badde ku NRM. Bangi mwabalaba batwa Kagabo Babedi Bwanika n'abalala bangi omwali n'omuntu eyali akulya oluvuganya gavumenti amanyiddwa nga Mathias Mpuuga y'omu ku baalya essente eza mwami Museveni. Kati essaawa zino n'ava mu bantu ba bulijjo bw'atyo n'asala okukolera mwami Museveni emirimu gye. Wabula njaga nnyo mukwano gwange onneegatteko nkutwale mu katambi kimaze okukakasibwa nti waliwo olukwe olulala sinziggu lwenjagala owulirize. Ebigambo bino beeyogera nga ennaku z'omwezi 13 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogw'ekkumi ebbanga terinayita nnyo ngenda bikutwalamu naye nga sinakubeera nga nkutuusa mu bigambo ebyo kansokutiremu akatambi kano katono nnyo okawulireko bw'okavaamu tugende mu bubaka bw'omulongooso omuluutansozi bwe tuvaayo olwonsumulule. Bwe twayogera wano ku ky'okuba nti Kabaka atubuzeeko nnyo ng'era tugamba bannaye Ssaabasajja Kabaka waffuuliwa twagala okukulabako mwagamba nga bwe tuvvoola Obuganda ngera bwe tuvvodde nnyo Katikkiro CBS BBS biki byonna ne mubeera nga ye pulogulaamu saako n'okugamba nga mukama waffe bw'atutuma nti fe abaana ba People Power oba Nuupu nti tutyobodde nnyo Katikkiro naye ebbanga lino lyonna Katikkiro Charles Peter Mayiga osirise ng'abasajja abeerimbise mu busiraamu mbu baseeka bali mu kuvumaavuma Kabaka n'okumutyoboola. Mayanja owa Kabano 2011 oyo mbu minisita yeetuma erinnya Mayanja musajja wa Kabano era ke kabiina ka Museveni akatugumbulidde bannayuganda okubamalawo yabadde mukono mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'ekyaggwe ng'ali mu muyisaamu maaso. Wallahi Katikkiro Peter Mayiga tolina kiwavuddeyo kwogera abo balungi ne bwe kituuka ku gwe ne tukugamba nti wano oli mu kukola nsobi mulengeza Obuganda abo bonna bampuuga mulengeza Obuganda buno bumisa kisemakula bwonna ne bujjayo emitwe ne butufuukira ekizibu mulengeza Obuganda mulengeza kati gwe Katikkiro oyagala kutugamba nti gwe olina ekitiibwa ky'amaanyi nnyo oba olina obuyinza bw'amaanyi nnyo okusinga Ssaabasajja Kabaka wano mu Buganda. Bwe tuba tutubanja Kabaka waffe tuddemu tumulabeko mwatulaganga ffe bwe tutumibwa mukama waffe okubatyoboola. Obudde buno tusirise
nga bamayanja bano basudiru bali ku Kabaka bavoola nawe kenyine yeeyita Katikkiro Mayiga tonyega ebyo nebirebyo BBS CBS byani tewaliwo wadde ekinyega ebyo bisanyuka BBS tewaliwo wadde ekinyega nti naye ekigenda mu maaso mu ggwanga lino nga si kirungi ekitegeeza ffe tulina okulwanirira Kabaka waffe mwete mubiriiko muli mu bintu bya kemetererwa mmeme na kweto na maganzi wa Museveni mission gye baba tumeyo okumalawo Buganda mission gye baba tumeyo okumalawo bakalicho leaders tekijja kukola wano ekyo tukibabuulira Mayiga temuli sobola nga bwe mutasobolangako paka last kubanga mwalina ekintu kyamwe kye mwali mupanga ne batamale milioni ne bagashumba nga mmwe nnyini Mayiga wallahi nkubuulira abo bagashumba nga mikwano gyo nenga balina okuvumirira buli kyoleeta ffe tukuteekeko omugongo obeere muganzi eri abantu kubanga oli munnaabwe temwagala kuva mu system kakati balabye kimaze okubakwata temukyasobola Mukama Katonda yatuleetera omutume His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kati mwefudde mbu mwegatta kati mulungi nnyo mutuyita basiru naye tubalaba ebyobufuzi bye muzannya tubisobola Mayiga tosobola wadde okuvaayo okunenya wakabano munno oyo gwe bayita mayanja tosobola wadde okumwogerako ekikyamu wadde okuvaayo okubaako nekyokola no tosobola omwana wamwe gwe mwali mwatuma okuvumaavuma Kabaka twamala kumulumba naye nga mwenna musirise neffe tuvaayo nitubagaanibwa naye twagala kulaba Kabaka muvudde Obuganda muvudde ekitiibwa kya Buganda kati Buganda kyo butaliimu Kabaka Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo waswanga mu luutanso zaakusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Kakati nno ebigenda mu maaso bingi ebizenga bikolebwa oba oliawo abantu ab'enjawulo naddala abo abali mu gavumenti wabula kyannaku nnyo abasajja abali emmengo abasasulwa omusaala Ssaabasajja Kabaka tewali n'omu yali avuddeyo kuvumirira bikolwa nga bino ebigenda mu maaso eby'abantu bano teri n'omu yali avuddeyo kubivumirira wabula bano bonna beesiba ku muntu omu Mwami Kyagulanyi nga bw'atayagala Buganda. Kakati walabe minisita omusajja ono Sam Mayanja ng'alumba Kabaka direct wabula Mayiga tannavayo yadde okukola ku nsonga y'omusajja ono. Twalabye omusajja Omuyisiraamu alumba Ssaabasajja n'amuyisa mu kamwa n'amuyisaamu olugaayu n'amuyisaamu eggaali. Mayiga tannavayo kunyega kigambo na kimu wabula Mayiga afissaawo obudde obulumba Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo n'amujwetekako ebigambo by'abatayogedde n'asobola okubeera ng'ayagala amulwanyise wabula abantu nga bano abalumba Buganda direct omusajja ono tabafaako. Mwenna mujjukira omwana eyamanyidwa nga Pressure 24/7 eyalumba Obwakabaka. Mayiga talina kye yanyega ku mwana oyo era omwana oyo kigambibwa mbu wandibanga lwa baamutumanga okukola ebyo kyokka ng'ekyewunyisa abantu bano tebaayatuukirizibwa mannya era tebaayogerwa. Kakati nno njagala mutwale mu lukwesinzikulu enakugambye oli ebigambo bino ampuliriza Ebitiisa. Waliwo olukwe oluteeketeeke kansooke ndubabulire mwenna mulutegeere bulungi nnyo tuli programu muli Mulange Mmengo. Nzize mbagambanga lunye bukyanga nzijano ku bwenji bw'ekitabo nga ntudde wano kafoomu eggulama wendira kasooli wange ne mbagamba nti enteekateeka namutaayika Abanyarwanda gye bajja nayo yali kusooka kuyiga bulombolombo na nnono ffe ne tubawa amanya n'ebika eyo nno yali ensobi tetwamanya tusasulira ekibi ffe kennyini bajjajjaffe kibeeterawo. Abantu bangi beeyita Abaganda n'amanya balina ga Kiganda naye nga si Baganda be babadde bakola enkwe ne bagamba nti Abaganda bankwe nga tesi bankwe. Ekyo nakyo mukitegedde. Mwalabye musajja mukulu Saawo Mayanja nabagambadde wano ne mbagamba musajja ono Munyarwanda ne batandika lumbuye buli omu tamwagala buli omu amuyita Munyarwanda biki nakugamba nze Abanyarwanda mbamanyi mba study nzinge bana study nga mukama wabo Museveni Kapiteni Museveni yabakulembera mbamanyi obulombolombo obuvono obuddo kubanga mbamanyi ne mbagamba abali ku video zange enkadde Mayanja bwe yatandikira okumanyira Ssaabasajja Kabaka nabagamba ntya
njagala abantu basatu mwafunye video ezenjawulo nga ziri balaga obuvuna obuddo bw'amayanja abali ku video zange enkadde nabagamba mayanja gatandika okukwanja Ssaabasajja nabagamba ntya ngenda kutesimu nabagamba buli muntu yenna avaayo okumanyira Ssaabasajja Kabaka aba mutume era nga script mpandiike Museveni yagimuwadde nabagamba dda Sam Mayanja musajja munyarwanda kamba yambeko wano ebyayogeddwa sigenda biddamu kamba yambeko wano omu kubaludde ebyobufuzi nga naye agoberera obuvuna obuddo bw'abantu abeekyusiza mu kitinga embazi yabadde mu kafuba k'enjawulo ne muganda ffe Hope Mukiibi ne muganda ffe Senta Musise Wandagi amala okuwa katambika ddakiika 3 ne seconds 42 nkuwa information y'omusajja ono badda ku Sam Mayanja naali bakunze kumukuba bwe baali banya okunyambako okumukuba naali kutte ejjinja wadde manyi alina ba sharp shooter simanyi sharp shooters be naali kutte ejjinja nembikuba Sam Mayanja ne bankuba Mayanja mutabani wa Birebwe kitaawe ye Birebwe musajja mulundi naye ekisinga okutuluma nti Birebwe kitaawe wa Sam Mayanja bwe yajja kuno obwakabaka bwa Buganda bwamusembeza ne bumuwa n'omulimu n'akola bwe yajja ssente zawerera abaana be abo basomesa ne bagenda ne mu Amerika Birebwe gw'olamu oyo yakoleranga bwakabaka bwa Buganda nga mwami kitaawe wa Sam Mayanja Birebwe gw'olamu oyo kitaawe wa Sam Mayanja n'akolera obwakabaka bwa Buganda ng'era bagala ne bumuwa n'ettaka aweewa Bigalo aweewa Bigala wali kiwooteri kya Sam Mayanja ku mukono gwe ate yazizaayo wa awo wennyini n'ebukumula yamuwayo eka 2.5 ebukumula Sam Mayanja alina eka 4 endala yagulangule 2.5 byali bya Sam byali bya Birebwe kitaawe bw'afa Sam Mayanja ali mu Amerika gye yali omusajja omupakasi yasigala awaka awo ku bukumula ettaka n'aligabira abantu yanywanga mwenge n'agabira abantu n'asala era Sam Mayanja agenda okudda nga kujjudde abantu ye teyagamba bino byagamba abantu nti mugende mukole ki ettaka mulina security of occupancy mulina ki ebyo teyabibagamba wabula ye yakwata ssente kuba yali akolera gavumenti nga looya wa gavumenti ng'era ssente alina empya n'enki enkadde yajjanga buzzi ku kyalo Mukiibi olina ekibanja wano mbadde nkigula ssente mmeka nti miliyoni 6 n'awa Mukiibi ku ttaka linaakola ki eka 2.5 naye ye abantu bwe tugamba abali ku ttaka lyaffe tayagala ffe tegeragane nabo tubasasule bakole ki abawaganya busa buwaganyaza bakole ekyo okitegedde wano waali ne kitaawe bamuziika kitaawe bamutaddi musajja watu batamutta omuzeeyi abasajja b'obote mu lutalo Birebwe yesata wa Sam Mayanja bwe bamala okumutta musajja wattu yali abasirikale bwe bajja ku kyalo abakyoli balumbanga ekyalo ne bakizinda kati balumba ekyalo musajja wattu omuzeeyi n'adduka n'ayingira mu nnyumba ne yeggaliramu n'agikola ki n'agisiba bw'agisiba abasirikale bajja batula wakale naye wano wabeerawo abantu wano ne bakwata emmundu zaabwe ne bakuba amasasi mu nnyumba musajja wattu Birebwe yali yeebase ku buliri essasi ne limukwatira ku buliri era ne limutta omupakasi n'asanga omukadde nga yafudde era yaziika omukadde n'amukweka we baamuziika Sam Mayanja bw'akomawo ng'avudde mu Amerika ne bamulaga kitaawe we yakola ki n'omu ku abo bwe bamuziikula eyali yaziikula ate nga bakugamba nti oba wetaba mu kuziika obwongo ne bugenda bino byonna nabikolako okunoonyereza n'ebifaananyi nabikuba na buli wamu natuukawo ku Sam Mayanja nga munoonyako nzuula embiiri Sam Mayanja gy'alina ku bwakabaka bwa Buganda evaawa ndowooza abazze bangobera ku vidiyo zange namwogera dda nga n'ekijja kyabwe kitandikira ku kitaawe abaaliwo nabagamba ng'ono talinakola research nze nasooka ne mbagamba
Sam Mayanja musajja Munyarwanda nga n'ekijja kyabwe kitandikira ku kitaawe. Kati